Ebikumi n'ebikumi by'abayisiraamu kw'ossa mikwano gya mmeeya wa Kampala Central Division Salimu Uhuru be bakuŋŋaanidde ku kitebe kya division eya Kampala Central Division okubasiibulula. Uhuru buli mwaka ateekateeka omukolo ekika kino era ng'omuwendo gw'abantu abagwetabako buli mwaka gweyongera. Mufti kw'ossa abakulembeze abalala ab'obuyisiraamu okuva ekibuli n'awalala be bakuŋŋaanidde ku Kampala Central Division era nga be bakulembeddemu okusaala. Abavubuka okuva mu bitundu ebyenjawulo ebya Kampala okwabadde Kamwokya, Mengo, Kisenyi, Kiseka, Makerere n'awalala bonna omukolo guno nabo bagwetabyeko era nga balabiddwako nga bayisa ebivu. Okugabula nga tekunnatandika waasoose kubeerawo okusaala era nga Supreme District Card wa Kampala ye yabuulidde n'akubiriza abasiraamu okubeera abakkakkamu ate era n'okukuuma empisa ze boolesezza mu kiseera eky'ekisiibo. Seeka Hussein Sekajja era yasiimye nnyo mmeeya wa Kampala Central Division olw'okulaga obuvunaanyizibwa n'obukulembeze obulungi ku ludda olw'ebyobufuzi ate ne ku ludda olw'obuyisiraamu. Olwamaze okwogerako eri abakkiriza olw'okugabula ne kulyoka kutandika wamagwe abantu ne batandika okweyiira amanzaali mpazi era nga bw'olaba mu bifaananyi. Salimu Uhuru obwedda yatambuza essanyu ez'omuceere ng'azituusa ku bawagizi be era nga bangi baawuliddwa nga baleekaanira waggulu nga bagamba nti Uhuru yasinga era teri muntu agwana na kumwesimbako oluvannyuma ng'okugabula kuwedde wazzeewo endongo eya Sindogomye paka Bundekejje ng'era ng'abavubuka ab'omu Kampala baalabiddwako nga banyeenya